Okimanyi nti leero nzize n'ekitabo ekipya? Nzize n'ekitabo ekipya ssebo. Luli twali ku kitabo kwalinga okusaaga ne tukikuba oluku mu mutwe. Kati nzize n'ekitabo ekipya kya mukyala Ruth B. Najjuuko Namuyimbwa Kabogoza. Omukyala ono mugenzi oba twali muyise enguli kubanga ebiseera biyiseewo ko nga kiridde ezira kumwa. Naye yawandiisa ebitabo bingi gamba nga Amaggwa n'Emitego mu buvubuka. Ekyo kibadde ku kibiina ky'abaana abasoma nga kibabuuzibwamu ebibuuzo. Amaggwa n'Emitego mu buvubuka. Ekyo tuweebaza era kitabo ekyo kinyuunyuntivu nnyo. Weewaawo na kino ekyankonge nakyo kirungi ng'era bw'onoolaba. Essula esooka egamba nti Suubi asisinkana nkonge ya mu kkubo. Suubi asisinkana nkonge ya mu kkubo. Suubi yazaalibwa mu maka ag'abalokole era n'akuzibwa mu mpisa ennungi ennyo ng'ayagala nnyo Katonda we, baganda be wamu n'abantu banne. Suubi yeegenderezanga nnyo obutayonoona wadde okusobya oba okunyiiza omuntu yenna. Mwami Lukambagga ne mukyala we baayitanga abaana bonna awaka ne babakuŋŋaanya wamu ne bababuulirira, naye ng'emirundi egisinga bakikola mu bukambwe nnyo. Naddala Mwami Lukambagga bwe yatuukanga ku kwogera ku ky'omwana omuwala yenna alifuna olubuto tannafumbirwa mu bufumbo obutukuvu, nga wammoolo anaaluma n'ogw'engulu. Mbu waakiriye omwana bw'amanyanga nti alufunye ngamba olubuto, mbu nga bw'alufuna ateranga n'adduka mangu awaka nga tannamumanya yoyo omuzadde, mbu kuba bw'alimumanya kyalimukola alifa kirojja. Lumu aba akalaatira nga ye bw'atagenda kukkiriza kulaba wadde okuwulira nti gundi ali lubuto kuba ye yali tayagala byakuswala mu nsi mbu ne mu ggulu. Katabani ke kakusaasira kyekaava kamubuuza nti naye dadi toyagala bafune embuto za kibi ate abafuna siriimu? Kusaasira yekka waka wano ye yali asobola okwanukula Lukambagga, naye abalala nga bamutya nnyo. Kale nga bo bakkiriza bukkiriza buli kye yabagambanga. Keeyongera ne kamubuuza nti taata kyogamba nti oyagala bambalenga kondomu? Akaana nga kaali kakakano, akaana okalabye? Mukulu Lukambagga yakaanukula nti nedda, nze n'ezo zigundi zammwe ezo gundi ezo sizaagala kuba zizaala obwenzi. Tebuba nno bwenzi buba bukaba. Omuntu okulekawo mukazi we n'ayagala omukazi omulala obwo bwe bwenzi, naye omwana ow'obuwala atafumbirwa ng'oba ow'obulenzi okulabagana ne munno omulala obwo tuyita obukaba. Wazira bwe mutambulira mu musana nga muli wamu ne Yesu tewali kijja kwetaagisa kukozesa obunanka obwo n'akamu. Tebwetaagisa, tebuba bwaki nga ekikolwa tokigenzeemu. Munnange Kusaasira yayokya kitaawe ekibuuzo ekyamutunuza ekiwekete nti naye dadi watyanga omusajja amukutte bukwasi n'amusobyako nga tayambadde nannanke n'amufunyiza olubuto, awo okolawo ki dadi? Lukambagga yacwana era n'amugamba nti taddayo okumuteeseza n'ebibuuzo eby'ekisirusiru bye bityo. Yagenda mu maaso n'abannyonnyola nti gwe bakwata ne bamusobyako aba musiru, nti ye omuntu ategeera ogamba otya nti bankutte? Era manyira ddala nti totegeera. Ye nga lwaki otambula n'abantu ababi abalinga abo abakwasi b'abakazi? Baana bange mwekuume nnyo agasajja ng'ago agabi, n'olwekyo mugezeeko nnyo okulaba nti temutambula kiro, temuyita mu bifo bye bayinza okubakwatiramu. Nze omwana wange gwe bakwatanga ewange taddanga era taŋŋambanga wadde okubuulira mukyala wange takikola. N'olwekyo mwekuume nnyo, anti era mumanyi nti omusajja akukwata naddala ku mulembe guno mazima ddala aba akusse. Yeewuunya. Ffe ekisooka wano abakozi abalenzi sibakkiriza wadde okuyingira mu nnyumba
Mwana gwe nno ombuuziza wamma ekibuuzo ekizibu. Baana mmwe naddala abawala mugezeeko nnyo okwekuuma agajambula ng'ago nga muliisa maanyi kuba kati gayitiridde ensangi zino. Naye gwe bakwatanga taddanga kubeera aba afuuse kumpi kyonziira. Afuuse kyonziira. Abaana bonna awaka baabayigiriza okwenenyeza omuntu yenna gw'abaasobezza mu butanwa. Baabakuutira okubeeranga abakkakkamu, abantu balamu, abeesigwa, abayonjo, abakozi b'emirimu, abatetenkanya, okusonyiwanga buli abaakoze ekibi. Ekyo baakirumirizanga nnyo nti ne Yesu yasonyiwa abaamulyamu olukwe. Okutwalira wamu ng'amaka ga Lukambagga gakwegombesa okukulizaamu omwana wo. Suubi obwo bwe bulamu bwe yakuliramu ng'alina okwagala buli muntu yenna n'okulumirirwa kubanga ffenna tuli baana ba Katonda. Naye ate nga ye omulokole amwagalamu ak'ensusso mbowa nti oyo aba wa Luganda ddala. Newankubadde Lukambagga yali ayagala nnyo abaana be bonna, naye Suubi ye yali alina kamwagalamu ak'ensusso. Mbu mu baana be bonna ye yali abasinga okuba n'empisa ennungi, nga mukozi nnyo wa mirimu, mujjajjasi, naddala abagenyi awaka nga bazze, nga mugezi nnyo mu kibiina ate nga si mulungi mulwadde. Wamma Mwami Lukambagga buli lwatunula ku mwana w'ono Suubi musooberamu birungi byereere. Suubi obuntu bulamu bwe teyabukomya waka wokka, naye yatambulanga nabo buli walaga, era nga ku ssomero baana banne bamuyita mulokole omutuufu. Erinnya nga gw'omu bamuyita mulokole omutuufu nga ly'erinnya lye bamukazaako. Erinnya eryo lyamusanyusanga nnyo era lyamwongera obuvumu n'okulirwanirira wamu n'okulikuuma aleme kuliswaza. Suubi yasuumuka naye era yasigala mukkakkamu nnyo era nga mwetoowaze. Lumu Suubi abe agenda mu kkanisa okuyimba mu kwaya n'asisinkana n'omuvubuka gwe baayitanga Nkonge ya mu kkubo. Emuzanga onko sombano ngandi gwani sebo nze Nkonge ngera nyimirira. Nkonge ya mukubo omuvubuka yamwenya era n'amubuuza bulungi. Nkonge ya mukubo yagamba nti Suubi olaga wakawungeezi kano. Ko Suubi nti okimanyi nti ndi mu kwaya era gye ngenda mu practice. Nkonge ya mukubo oba nange nzije ntandika okuyimbanga. Ko Suubi nti jangu bambi ojja otandika okuyimba ate mazima tetulina embira beesi bulungi ate eddoboozi lyo lirabika okuyimba obulungi beesi. Ko Nkonge ya mukubo kale leka njira neerowooza. Nga baawukanye omulenzi yasigala alowooza engeri gy'ayinza okufunamu omuwala oyo eyali yamutta edda mu mutima ne mu birowoozo. Yasalawo waakiri ayingire kwaya mbw'oba oli awo lw'anaamufuna. Naye nakyo kyagaana ng'obudde bwa kwaya tabulina bulungi ng'ate mu kwaya abayimbi buli ddakiika babeera wamu kitole. Kale n'abulwa wamugambira by'ayagala. Kwaya yagivaamu kubeera okuyimba si kyekyali kigendererwa kye ekyaddala. Yalaba tekimumalidde n'ayiiya amalala. Lumu yamusanga kwolwo ng'ali yekka. Ko ye nti ku luno kisalidde mu ntamu sifiirwa mukisa guno. Yatandika bw'ati, Suubi bulijjo mazima ntya okukikugamba naye leero leka nkugambe oba kiba kibe naye nze nga nkugambye ekinnuma. Ko Suubi nti okungamba ki? Ko Nkonge ya mukubo nti munnange amazima gadda ku bbali naye munnange nkwagala. Ko Suubi nti onjagala? Ate kibi okwagalana anti era ne Katonda atukubiriza twagalane ffenna. Ko Nkonge ya mukubo nti kyokka Suubi kale oli mulokole nnyo. Yali mulokole nnyo. Nze nkwagalira ddala eby'ekikulu. I want you to be my girlfriend. Ekitegeeza nti njagala obeere muganzi wange. Naye njagala tubikole mpola nnyo mu bubba nga tewali n'omu ategedde wadde abaana wadde ani. Naye bambikiriza nze gw'olaba manyi nnyo okwagala. Nja kukwagala naawe weewuunye. Nze njagala nkuwe buli kamu konna.
Suubi bambikiriza twagalane. Ndaba tewali n'omu ajja kumanya. Nsiganye oli mulokole. Naye era ekyo tekigaana. Suubi yeewuunya nnyo omwami oyo nkonge ya mu kkubo. Era yaddamu kimu nti nkusonyiye. Kuba ebyawandiikibwa bitugamba nti mubasonyiwe kuba tebamanyi kye bakola. Naawe kale nkusonyiye naye tokiddangamu. Nkonge ya mukubo yagenda maaso n'agamba nti tomanyi nti Katonda atugamba okwagalana. Anti nange njagala twagalanenga nga Bayibuli bwetukubiriza. Sebo no webiti ebikwanyikwanye ebyo ebitalina magezi bye bitero tugamba sebo nga byekwasa Bayibuli. Twagalane nga Bayibuli mbu bwetukubiriza. Suubi yamuddamu nti ye tulina okwagalana kuba kwe kutugatta naye tetulina kubeera benzi. Ono yali badde akozesa ekigambo bakaba. Tetulina kubeera benzi ate ggwe gy'ontwala eryo ekkubo lya bwenzi era oba sitaani gyendi kale nviira. Omuwala yakanyaamu ssebo. Nkonge nga bwe baateranga okulisalako yalaba Suubi tayinza kukola kyamusaba kyeyava amugamba mbu naye abadde amukema bukemi kulaba oba ddala munywevu mu bulokole oba be bano abagenda beerimbika mu bulokole. Yagenda mu maaso nti Suubi mwannyinaze weebale kubeera mulokole munywevu ddala. Kati nno owooluganda nga bw'oli omwana omunywevu bw'otyo bambi toddiriranga. Yamunnyonnyola nti era owooluganda nze obulokole bwo obw'amazima nange bumpalirizza okulokoka era okuva n'olwaleero ndokose. Mukulu Nkonge yayatula n'akamwa ke nti ndokose. Olwo bombi ne bayimba tukutendereza Yesu olw'okulokoka kw'omwana mulenzi Nkonge. Munnanga okuva olwo Nkonge y'omu kkubo teyaddira kugamba ku Suubi byansimattu ebyo teyabiddira wabula bombi okutandika okutenderezanga omutonzi. Jjukira nti Nkonge ya mu kkubo teyali mulokole okusooka naye yeefuula omulokole oluvannyuma lw'okwagala okukwana Suubi. So nga ye Suubi obulamu bwe bwonna bw'alina okukkiriza. Kale Nkonge ya mu kkubo yalina ekigendererwa ku Suubi so nga mukazi wattu ye yali tamanyi. Suubi yali muwala avubuse eyeegombesa buli amulaba. Lumu yanyumiza Nkonge ya mu kkubo nti njagala nfuuke ekyokulabirako wano ku mutala gwaffe guno ogwa Bukwiri kuba nina okulaba nti nsoma nsinge bonna ate nina okufumbirwa nga mmaze okumaliriza emisomo gyange ne bwe buli baddi ng'ate nkyali mbeerera kuba nkikakasa nti awali Katonda tewali kirema. Kawala kano kaali keegombesa. Nkonge waffe Nkonge ya mu kkubo eyali mukwano gw'ennyo ebiseera ebyo ng'ate wa luganda mu Yesu yamuddamu nga naye bw'alina ebirowoozo byebimu ng'ebibye nti kaakati alina ebirowoozo ebimu ng'ebibye yali tasoma nti naye ye ebyokuwasa yali tabirowoozaako n'akamu kuba tannalaba makulu nnyo nti ate era tannalaba na muwala amusanyusa ate nga wa mazima gw'ayinza okufuula mukyala we nti kuba abawala bonna bayaaye ate gwe kati nze nkutwalira ddala nga mwannyinaze ddala kale nze ebyokuwasa nabivaako. Nkonge ya mu kkubo yafuula Suubi okuba mukwano gw'ennyo so nga ye yalina ekigendererwa ekirala. Suubi mukazi wattu ky'ataamanya ng'omukwano gumaze kufuuka oluganda nga n'awaka ewa Lukambagga Nkonge ya mu kkubo ayingira nga bw'ayagala ng'era mpaawo amwekengera nga nti buli omu amumanyi ng'owooluganda mu Yesu era olwatuukanga awaka olwo bonna ne batendereza era buli omu n'asanyuka nnyo olwa Nkonge.